Ulira waliwo ekintu ekifaanana ekigenda okufaanana okubeera celebration ku church ya Bujingo. Bagenda kusalawo ente. Kuliko ente enzirugavu zigizigi, kuliko ente enjeru myu. Entiko y'okusamira kwa Museveni egenda kuggwekerera wa Bujingo. Mulinnya ly'okucelebratinga mbu NRM yawangudde ne Museveni mbuno bawangudde. Bagenda kusala ente nga 7 ku Kananirandi. Mikolo gya kusamira gigenda bbeerawo ku Lwamukaaga ekiro. Bazisale bazirye ku Sande nga bazookya. Esimanye ebyenda byonna buli kimu balina kye bagenda okikolerako bawa abantu balye. Naye bagenda kwokyawo ente okwokya. Omukko ogwo gwe baagalamu kubanga guli kumpi n'ekitebe kya Nuupu. Bino tolina wogenda bijja. Mukolo gw'okusala ente ogugenda okubeera ku Kananirandi gwa busamize. Omukolo gw'okusala ente ogugenda okubeera ku Kananirandi gwa busamize. Ekiro era wagenda kubeerawo amagye, mugenda kulaba amagye ku Friday oba nga tebakkiriza abantu bagendayo. Kati ku Saturday ekiro bagenda kujjawo okusamirirawo. Bateekewo bakolerewo emikolo then ente bazisale. Ente zonna nga bwe baziselectinze amabala gaazo gayina meaning mu nsi yaabwe ey'omwoyo ey'okusamira. Now watch the space. Gwe okubeerawo beerawo. Asha beerawo nga Asha olole ebintu ebigenda obbeerawo ojja kakasa nti muli mu ssabo temuli mu kyalo. Eyo kanveeyo ate kikindwayo. Ebutambala ewa Honorable Muwanga Kivumbi. Mulaba Museveni kye yagambye kye bagamba mbunno bannayuganda mbu abannupu bakwata ebijambiya okulumba abasirikale mbunno ne batema abasirikale. Mumanyi kiki ekyaliwaawo? Enterahamwe ezaaliyo ezaali anda Karangwa baali banonye bulamu bwa Muwanga Kivumbi. Mu project eri gye nabagambyeko gye nabagamba nti abaganda abagezi bonna battibwe. Ababazoganya battibwe. Era mu baganda yabadde akulembedde ye Muwanga Kivumbi. Kati bwe batuuka enterahamwe zino ze zaali zikimanyi nti zigenda kikola. Kwaliko abavubuka ba UPDF abali mu musuululu ogwo. Bwe batuuka ne balaba nga bano abasajja bakuba amasasi mu nnyumba ne babagamba nammwe lwaki mukuba abantu amasasi? Ne badigezaako okuteekawo embeera. Enterahamwe zakuba abaana ba UPDF aba ne babattirawo awo. Beebo Museveni baali mu kuleeta mpola bagamba mbu aba NUP batema abasirikale ebijambiya. Abanyarwanda bali banoonya obulamu bwa Muwanga Kivumbi battirawo abaana ba UPDF aba 3. Battirawo abaana ba UPDF aba 3. Era emirambo ne bagitwala n'emmundu zaabwe. N'emirambo gyonna ne bagisikawo ne bagitwala. Bisigaddeyo sijja byogera. Sigenda byogera ebirala. Ulira ekyokutirimbula Abannayuganda Museveni ne Kagame be bali emabega waakyo. Kagame yagamba Museveni nga bajja n'amugamba tobaleka wofuna chance kikole gwe kyonna ky'oba okoze kikole. N'amugamba ojja bamalawo mpola tujja bamalawo mpola.
Mbuno yamugereza ku kidomola ky'amazzi nga kijjudde amazzi. N'amugamba singa ekidomola kibeera kijjudde amazzi n'okwata kaccokolo, buli lunaku n'ogenda nga osenako obucokolo obusaanikira 3 buli lunaku, ng'osenako obusaanikira 3, bw'otambula bw'oti ebiro bigenda okudda ng'ekidomola okimazeewo. Ng'ekidomola okimazeewo. Yeyo theory gye baliko. N'okututeekamu fiya kati batandise ekintu, baddira ekiro sawa nga 4-5 awo muba muli awo abasirikale ne bayitamu ne beefuula abakambwe ne bajja nga badduka ne bayitawo ne bajja ne bakuba amasasi pwa mu bbanga twa ne badduka mwena ne muyingira mu nnyumba ne mweggalira. Muba muli eyo ku 8 ne gaddamu emugamba bannaye oyo bamusse. Kati kye basazeewo okukola mu buli kitundu, kuba amasasi nga akawungeziwungezi awo mutumbitumbi awo n'emmambya ng'esala. Buli kitundu kibeeremu sawundi y'amasasi, mutegeere nti embeera tennaba kudda mu nteeko. Baagala tubiveeko naye tetugenda bivaako. Wulira, abasajja bano kye bazzaako? Ekintu kye bazzaako kino. Nabagamba twali tugenda mu kalulu ne baagala okutudaivatinga n'okuta results z'abacandidates. Bwe twakiyisaawo ne bazisiba ne baddayo ku drawing board. Kati kino ekiriwo, bagenda kusooka kuta results za S4. Naye results zonna abaana nga bwe babadde bakoze ebintu byonna babiyiye. Balagidde buli mwana ayitire waggulu. Buli mwana ayitire waggulu. Kiwe amasomero n'abazadde okusanyuka, okucelebratinga makisi z'abaana baabwe. Abaana bayitire waggulu. Abazadde bakyuse ebirowoozo n'abavubuka abaana bakyuse ebirowoozo, bave ku struggle badde ku kusoma. Buli mwana yenna ayise n'asembye makisi zagenda okuba nazo si ze yakoze. Buli mwana yenna makisi zagenda okufuna si ze yafunye. Agenda okuyita ennyo, agenda okugwa si ze yafunye. Abaana bagenda kuyita nnyo era bagenda bagamba curriculum eno bukyanga etandika. Abaana bayise nnyo kuba abasomesa babitegedde nnyo. Duli curriculum ebadde batawaanya nnyo naye kakati bagitegedde nnyo. Oluvannyuma lw'ogitegeera ennyo era ne bagisomesa nnyo. Abaana ne bagikwata nnyo era abaana ne bayita nnyo. Abasomesa ne babamakinga nnyo, UNEB ne bayisa nnyo. Bako okukateeka. Bagenda kusooka kutaza S4. Amasomero gonna ga celebratinge, amawulire gakyuke. Abaana badde mu masomero mbunga 10. Muwulire kigenda okudda ku masomero. Nzize mbawa secretariat z'amasomero. Muwulire kigenda okudda mu masomero. Bagenda kwokya amasomero. Okutukuba entiisa. Bagenda okwokya ebisulo. Bagenda kwokya ebisulo, balonkinze ebijambiya mu bitundu bya Buganda
Busoga, Bugishu, Bunyoro, Northern Uganda. On top of ebijambia, mujjukira pandemic, mujjukira virus ze bali bagenda okuta controlling campaign. Virus eyo efaananga COVID gye baakola. Ne tugikubidde ebbanga n'okuva lwe bagitandika bitabula. Ne tugikuba paka lwe twagibalemesezza mu campaign bagenda gita. Lwaki bagita? Bagenda kuteekawo lockdown district ku district. District eno tesala kudda mu district eri. Bye mwagala mubirinde mu district yammwe. Bimotoka byokka ebitambula ku kkubo bibaleetere bye mwetaaga. Bibaleetere bye mwetaaga naye tewali movement y'abantu bangi kusala kuva eno kudda eno. Mubeereko mu lockdown ebbanga. Lwaki mu lockdown? Babagamba politics yawedde, politics tannaggwa. Ani ajjukira obunnabbi buno? Yes, Lord. Yes, Lord. I see the big post position in the government. Omufere Benihini. Konimani Benihini. Akolele kankogere mu luzungu kumba denka manyi. Mukamutereyo. Benihini is a Koniman. Omuna Kenya amuyita Meni. Is a Konimeni. Abana Kenya n'omusajja omba muyita Meni okimanyi. You men. Benihini is a Konimeni. I see, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. I see the big position in the government. Obunabbi obwo mubujjukira. Ezembwa tezikola bintu nga bikomaawo. What is that big post in the government? Chiche bazaako. Very soon. Mugwo kusatu. Obutasukka gwa kusatu bwe tuba tetubajjeeko yino plani yaabwe. Bagenda kwewamba. Obuyinza bwatagadde. Ate mubeere wano ngenda kubabulira kya Intelligence Council. Chiche banonyeeyo, chiche baluka, kyali kigenda beera kitya, lwaki kyavuddemu bwe kityo. Byonna nze mbimanyi. Ulira. I see the government. Bagenda kwewamba. Bwe bamala okwewamba, East African Community erinye mu kyoto. Byonna bamaze ddo bikola. Ruto, Kagame, Suluhu, ani bavumirire ekyamaje okuwamba government mu East Africa. Bagambe tetuyinza kukkiriza bya mu East Africa. Tekisoboka. Government bagiteke ku nninga. Amaje gagihanding over mu mikono gy'aba civilian. Olwa amaje gawulire. Era bigenda kubeerawo, bagenda kuteekawo obunkenke. Tanzania esibe port. Kenya esibe port. Mbu bataddeko natti. Mbu amaje ganyigirizibwe. Gakkirize. Mbu economy egwa. Amaje gakkirize. Gahanding over obuyinza mu ba civilian ani agendo chukwata nakibobe. Nakibobe akikwate. Madamu Speaker. Honorable Lope, Mr. Lope, please. Mr. Lope. Mbu yekozesa ebyabalungi. Wenzo kwekozesa gwe byabannamuti abagwe. Ng'olina ekibobe. Kaakati amaje gandinga over obuyinza
ewa Nakibobe. Kati Nakibobe olumala okikwata bw'ati alonde kabinenti. Mu kabinenti omwo vice president is the big position in the government. Otegedde? I say the big position in the government. Oyo mbuye vice president. President mukyala, vice mukyala. Wo NUP mwebala okujja. NUP webale kujja, Kyagulanyi Ssentamu webale kutuzuukusa. Nakibobe akikwate alonde Patience Lwabyenda. Patience Lwabyenda mulidde ebyenda by'abantu wano. Mbuye vice president Muhozi ne Kayihura bo badde mu bisenge by'amakolero nga Muhozi ye ame komanda batwale ekintu bakivuge. Speaker wa parliament akyuke. Speaker yani Lydia Wanyoto. Speaker yani Lydia Wanyoto. Mujukira nga nze nasooka bagamba nti Oulanya afudde. Bamaze okulonda speaker mu mpapula zaabwe. Speaker ya Mongo agenda okumumyuka Tayebwa. Nze nasooka okibreakinga nga nkijja mu bisenge by'amakolero ga Waaka. Speaker ye Lydia Wanyoto. Olwo ng'ono Nakibobe mbw akikutte. Mmwe NRM mwasoma kubuusa nnyonyi, temuyina peesa ligisa wansi. Basoma akatabo nga kalaga nyige peesa lino nerino ennyonyi ebuuke. Bwetuuka mu bbanga kola bwoti. Kati bagenda ogibuusa okutuuka eyo nga bagenda basoma, bagenda okutuuka nga babagamba bw'oba oyagala ennyonyi okudda wansi genda ku volume 2, nga volume 2 tebazze nayo. Volume 2 bagirekawo, batwala akatabaaka ka kugitwala mu bbanga. Lydia Wanyoto ye speaker addako. Ono nga akikutte. Olwo nga bagondera amateeka g'ensi yonna. Amagye gazzeeyo ekintu mu basiviliani. Kyova olaba ba Inter-Religious Council bazunga balinga enswera ezinoonya emizi. Bava eno badde eno. Ekintu kyaganye mmwe abenaaremu mmwe. Ng'era ffe tuli awo tutunula. Ojja kiwulira byebyo nno abakulu bye bateesa mu bisenge byabwe bwe babeera nga bawumuddemu. Bateeseza eggwanga Uganda okulaba nga bo balifuga emyaka gyabwe gye baayagala 50 paka lwe galiggwayo. Bakulaga nti essaawa yonna Uganda yazuukuse. Era bwe balobera mu kintu kino kikyasobola okubayita mu myaganya gy'engalo ku Uganda ezuukuse bw'eti. Kaakati nga bba abagezigezi bagamba nti tubeeko kye tukola, tuteekewo embeera naffe tulage bannayuganda nti ekyaguddewo kyatukutte era kyatutiisizza. Jjukira nti okukkakanya bannayuganda baleese amagye okuva emitala w'amayanja okwabadde aga Rwanda, aga Burundi, aga Tanzania n'ago aga Kenya. Geega amagye ge mwalabye ku nguudo agabadde gakalakala n'emigemerawala agakubye bannayuganda abasoba 225 ne basaanawo mu luvannyuma lw'okubeera nti eggwanga lyabadde mu kizikiza nga tekuliiko yintanenti. Era ebyo byonna oyinza okunoonya obujulizi bwabyo obumala ng'abafunye kyansi okukwata ku butambi ku masimu gaabwe be babirina bokka. Kakati embeera eyo bakugamba nti amagye g'eggwanga Uganda gagenda kwefuula agawakanya ebikolwa ebyabadde mu kulonda, agawakanya ekibba kalulu. Era
baagala bakulage nti tuleese enkola ey'amawanga amalala gye gazze gakolamu nti okukyusa obukulembeze tebulina kubeera bw'abantu ba bulijjo. Amagye gakyenyigiramu ne gawamba pulezidenti aliko. Pulezidenti aliko bw'awambibwa, amagye gateekinga over ne geerondamu abeera akomandinze okuwambibwa okwo n'atwala ekintu kino mu maaso. Wabula ku lwabwe bakimanyi nti eggwanga okwekyanga okutuuka ku kino bawakanya bukulembeze bw'amagye, bukulembeze bwa kisibira mu bbwa, bukulembeze bwa nakyemalira. Kati bagamba nti bwe bawamba amangu ddala amagye gakiweeyo kive mu mikono gyago. Wabula gasigala ge gakontrolinga embeera emabega, naye ng'ekifaananyi bakulembeza muntu wa bulijjo ye pulezidenti. Kye batayagala mu kino kulaba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu atuula ku ntebe y'eggwanga wadde olunaku n'olumu, wadde nga bannayuganda bo bagamba nti ffe oba tutya twagala Bobi Wine atukulembereko nga pulezidenti waffe. Kino kasita bamaze okuwulira nti kibookya, kasita bakkiriza nti kyabatagaddeko mu buli ngeri Kyagulanyi Robert Ssentamu, bannayuganda mmwe mulina omwetuuliza mu ntebe y'eggwanga Uganda. Mulina okukola ekyammwe nga naye bw'akola ekikye, kubanga Bakaliro bakawulira nti kabookya, beerangiridde naye tebalina ssanyu. Beerangiridde naye eggwanga likyali mu bunkenkene gye buli eno. Omuntu eyafunye miliyoni 7 n'okusoba n'olaba ng'eggwanga liri mu kwennyika teririnamu ssanyu wadde. Kitegeeza nti singa ezo miliyoni 7 oba okusoba yazifunye, singa eggwanga lyonna likyali mu bikujjuko eby'okuserebuleetingira obuwanguzi bwe, naye bw'olaba na kati amagye galemedde ku nguudo, kikulaga bulazi nti obuwanguzi bwabadde bwakiyita mu luggya. Kale munnayuganda tojjaako kigere, olina okusigala ng'olemezzaamu mu kubanja obuwanguzi bwo, kubanga abalemerako be bamalako. Bw'olemerako n'obanja obuwanguzi bwo, mu buli mbeera ojja kubuggyayo.